Embeera ekyali ya bunkenke mu disitulikiti ya Bundibugyo era mu bitundu ebimu abantu baleseewo emirimu gyabwe ng'amaduuka ssaako n'amaka gaabwe olw'embeera eriwo. Abamu ku batuuze kati bali mu kambi z'abanoonyi b'obubudamu ate so nga abalala basazeewo okwamuka disitulikiti eno. Olunaku lwa leero twogeddeko ne Jolie Tibemanya ng'ono ssentebe wa disitulikiti ya Bundibugyo aliko kati era nga yali omu ku abo abaali bavuganya okweddiza entebe eno. Ono ategeezezza ng'abantu abakafiira mu kkubagana kuno bwe baweze 12. Batugamba nti abantu abakafa bali 10 naye ekyo kyali eyo namba yali ya lwa 6 naye bwe twogerera wano gyo baaziisa abalala kitegeeze namba yeeyongedde ku 12. Tibamanya awakanya n'ebize byogerwa nti obutabanguko obuliwo mu disitulikiti ya Bundibugyo bwesigamye ku nsonga za byabufuzi n'agamba nti zino nsonga za mawanga. Singa ebadde politiko lwaki n'abawagizi bange abakonjo ababadde babeera Bubukwanga baavaayo? Lwaki abawagizi bange abamba ababadde babeera kumpi n'ebitundu ebirimu abakonjo nabo baasenguka ate nga bonna bali bawagira nze? Tokiraba nti singa kibadde politiko omukonjo abadde ku saidi yange yandibadde atereka omwamba abadde ku saidi yange naye nabo bonna tebakyakwatagana. Ono yasooka okulangibwa ng'omuwanguzi mu kalulu ka ssentebe wa disitulikiti ya Bundibugyo kyokka eyakuliramu ebyokulonda oluvannyuma n'alangirira Ronald Mutegeki owa NRM. Tibemanya avumiridde ebyakolebwa akulira ebyokulonda mu Bundibugyo wabula n'ategeeza nga bw'atagenda kuwakanya byava mu kulonda olw'okwagala okuleetawo emirembe mu kitundu. Sijja kugenda mu kooti kubanga njagala abantu bange bafune emirembe bawumule. Bwe kiba nti bano abagamba nti ffe tulwana lwakuba baalanga Jolie ate Jolie tetumwagala baleese okubonaabona okw'abantu bange, njagala bikome basanyuke kubanga baali banyiiga nti lwaki Jolie yawangula. Kati njagala basanyuke abantu bafune emirembe. Kisobola kubeera chairman ow'entaana. Yo ne poliisi mu kiseera kino bakyagenda mu maaso n'oggumya abatuuze mu disitulikiti y'e Bundibugyo ssaako n'okubazzaamu amaanyi balekeraawo okutambulira mu kutya. Tugezaako okuzza abantu emitima oba bakitegeere nti security bweri tugenda bakuuma tu bano ba leaders bonna abakulembeze bonna ku levels zonna twogera statement emu nga bavumirira ekikolwa ekyo era nga bagamba abantu tekyetaagisa kuttingana. Omuduumizi w'ekibinja ekyokubiri eky'amagye Brigadier Peter Lweru naye mu kaseera kano ali Bundibugyo okulaba ng'embeera edda mu nteeko. When it comes to the security of our people, there we don't falter. Even one life loss, we value it very much. And that's why we are here to support the police. There was a problem, and indeed the problem is still there, and we must sort it out. Obutabanguko mu Bundibugyo bwabalukawo ku lw'omukaaga oluwedde oluvannyuma lw'okulangirira ebyava mu kalulu ka ssentebe wa disitulikiti. Abantu abasobamu 5 be baakakwatibwa bayambeko poliisi mu kunoonyereza ku ttemu lino eryafiiramu omukazi ow'olubuto ssaako n'abaana abato. Suhail Mugabi, NTV, e Bundibugyo.